neyanziza okumpa omukisa guno nateera okubanga njogerako n'abantu ba Alafat Updates wamu ne John K Media ku nsonga ezimu oba endala ezitambula mu kibuga kino Mbale nti olunaku olw'omukaaga oluwedde ennaku z'omwezi zaali mwenda twalina kickboxing yali genda mu maaso ey'omwana mulenzi oyo Sinan Lukwago nga hostinga omukulu Ayubu wawa Magumba Ayubu oyo namukolako ka interview ng'agamba bava Luweero baali bava Luweero kubanga bajja wano basamba naye ye ng'omuntu wa Luweero naye ka kilabu gy'azanyiramu eri wakati wano mu Eastern oba mu Iganga we batyo naye nga ye ng'omuntu ye Luweero so fight eyo yaliwo ng'etegekeddwa Federation ya kickboxing be bategeka ekintu ekyo era nzijukira nalabako coach Yiga Muhammad coach Yiga national team coach wa kickboxing yaliwo ng'ate yali akolanga secretary kakiiko akategesi aka kickboxing mu Uganda yaliwo ku lunaku olwo najja nagenda nakeerako nnyo fight eno yaliwa fight yali ku Smack Trackers e Busamaga yes ate okuyingira kwali zaali sente ntono nnyo zaali 5,000 VIP emitwalo 2 nange era nasasula abantu bajja nasasula nenga abantu baliwo abantu bo bajja naye nali mu disappointed nti ate abantu benalaba si be bantu benali nkola ki benali nsuubira nti bwe nayingira nze nasasula kubanga omanyi omwana yali ategese yali waffe nti ate nga supportinga ki Mbale alina engombo egyakozesa Mbale to the world ate nga nze omuntu bwe mba ndi Mbale kitegeeza nti nagenda okola ki supportinga in fact yensonga lwaki fight eno tuvudde ne tujwa attention kubanga yabadde waffe era twagala omuntu atulaba amanyi nti fight yabadde mu Mbale ya mwana wawa bakijaga tuba information what happened on that day bingi ebyaliwo bingi ebyalabwa ate bingi ebyakolwa kubanga abalwanyi bo bajja bangi nga bwe nkugambye nti federation yategeka so nti n'abalwanyi n'abako omubanyi okuva e Palisa n'abako omubanyi okuva e Bugiri n'abako abalwanyi okuva e Kuumi nti baali bangi okubanga bazze beetaba mu lutalo kubajjukirako ebikonde buli lw'olwana n'owangula bakupromotinga ezo fight zo buli fight gy'olwana egenda mu record nti gundi Alafat yakubye Vago kati Alafat takyasobola lwana na Vago oba n'abantu abali wansi wa Vago oba tosobola balwanyisa so kitegeeza nti bw'oba okubyenze n'abantu abali mu level zange kitegeeza tosobola balwanyisa ate yes kati gwe ogenda kulwana ate na John K kuba zo fight zigendera mu kiro kati na okusalasalamu emboozi eno okubeera in short enwana zaaliwo 3 zaali nyingi yes naye nga emisipi bagaba 2 anabe fight zatandika sawa meka era nezikoma sawa meka nze nagenda okuyingira natuka sawa zaali 5 ezekiro naye nga ntuuka balwanyi kati goyingira gwatuuka balwanyi nga mulimu n'abaana kuba nasanga abaana abato myaka 7 nga bambadde balaga nti bava kukola ki bava kulwana yes kati wentuukira wano nsanga bali mu 54 kilograms bo balwanira mu kilo nze bwe mba na kilo 8 ate sirwana na makilo 6 kubanga bo babala maanyi agava mu mukono oba tegeza wagenda okutuuka nga bavudde mu 20 nga bali yes kilo zambuse era nga ne MC yali jabinga akugamba kati wano buli tulinyisa kilo tulinyisa ki era abantu abaliyo sikulimba banyumira nti abali ku kidigida banyumira jabi yali MC naye ate abali ku ngombe ate twalaba ebintu nga byanjawulo kuba bakupanga abantu ng'omuntu yeekwata ku muguwa n'awunga si bya gundi si bya TV nti bagenda ku editinga si byaki bye nkugamba nze nabiraba nali bamukuba n'awunga n'akwata omuguwa n'omuza mu interview n'akugamba banzibi naye ng'omukulu bamukubye n'olabanga mumuza mu interview n'agamba banzibi kati egamba Sinani yalwana sawa meka gwayingira sawa 5 Sinani yalwana sawa meka by the way kubanga bifunga tunatuuke nasoka kubayo simu nankubira oyo Black Wolof namubuuza ebintu byankugasa meka kubanga nali mbukenze slot yange nalina omuyimbi omu gwe nalina ogenda naye ku Mbale SS kwaba abayimbi abajja okuperforminga kati omusajja amuwuddisa eri nti nzija naye nga akasookera eno ndyoke nkole ki kugenda essaawa ezi naye nga siye Sinani yalwana wakati wa ssaawa 9:00 ez'ekiro yatandika ku 9:20
kubanga bayingira paka kuba fight yagwa saa 10 kitundu kisoboka kubanga nze nali ku okusaawa zaali 10 tuba tuli ku okwe ne tulaba eggaali y'abantu ngaaga ne bajja ne baduga balisi kamiri balisi tugenda okulaba balisi Sinani n'omusipi ne basooka bayingira mu okwe ne bacyankalanya okwe yonna n'agenda waggulu wali eri bwate nga champion bwabeera ku okwe n'ayimira wali eri naye ntumwa akasente awo embeera yalinzibwa akasente mwandika muwadde nga mukamuweereddewa eri waggulu kyandikoze amakulu kubanga fight eyo okubeerawo balina federation sente ze yali yagala kubanga abategesi b'ekikonde ekyo abatwala ebikonde bya kickboxing office enkulu bo nga baagayogera kubanze nali sibimanyi office ziri Germany olw'omusipi Sinani gwalina guva Germany kubanga guze Uganda nti balina emisolo ezalina okukiriyalingibwa omusipi ogwo nga bagala sente ezaali millioni 3 kati nga aba federation ne bagamba nedda okukulaakulanya talenti y'abaana millioni 3 nyingi ku baana bano abato naye nga jjukira omuntu ali e Germany sente ze Germany ziriko waggulu nnyo ku ze Uganda kati wabaga millioni 3 ayinza okuba akusabye emitwalo 2 egyawa Germany kati yaba alabira ddala akusabye sente ntono ate gwe olimugamba nti kimpitirivu so bali ne bagamba tusaba esente tuzisasuleko kitundu fight ekole ki egende mu maaso nti omusipi guno gwambwisa Sinani okubanga agenda okulwana kati ku international level kati guno gwabadde ku national Johnny K owa sports ku Sigino FM yaga tubulire ku fight eno naawe kyamukisa mubi nti fight eyo saagiraba naye nga nali ndi wagiraba kubanga oyo Sinani namukyaza ku radio kunako wenyino olw'omukaaga namukolako ne interview ku YouTube era kweri naye ekizibu nti byasinkana n'ekidigida ate ekidigida oyo Daba yali ampaddeyo akantu yasasudde kasente by the way Daba thank you so much era nsaba abategesi b'ebivulu mwena mukole nga Daba bwe yakoze Daba yakola press conference olunaku lwakyo nga yanca n'atuyita bannamawulire twabaddewo nze naliwo John K yaliwo n'atuwa ssente ezitaali ntono so buli ateeka kyo mu mbala at least you try to be professional ekyo ekintu mukikole Daba yansasudde nga nalina okubeerayoko promoting ekivulu naye oyo Sinani bwe namukyaza mu show namugamba ekituufu mbaddewo ku naye bwe naaba nyinza okusobola n'obutasobola kuba ekisooka ninasooka nkola omupiira ku radio saawa 2 paka saawa nga 4 ogwa Arsenal ne Brentford wagenda okugwa nga saa ziri mutano ate nga n'ettaano eri ekivulu ekikola kiwe ekitandika nkugambye naye nayingira nga kalo kasito already akoze eki ayingira naye ne mugamba bwe naaba nzize kinaabiroka ekinakiganye nengula tiketi era namuwa ssente ku radio ne muganze tiketi yange yino ngiguze wala mwana gwe yali atambudde n'aga n'azimuwa ssente n'aga akatiketi yono bwe naaba nze nja kuyingira bwe naasize kasita nkoze eki nkuwagidde nalyokawo nga nasooka nengendako nga sinagenda ku mupiira ndabe embeera nga bwerine nga tebinnaba ngono bwakubidde byaliwo obudde nga bukyalo so bwentyo nengimiisinga naye nga Vago wannyonnyodde kubanga ono yannyonnyola byonna nga bwe bigenda okubeera nambuli omusipi gwali guva Germany era n'okutegeka eno show just aba kickboxing federation bye babawandiikira omanyi Sinani oyo yatandika okulwana mu 2014 gy'emyaka nga 10 emabega bw'oba otandikira wansi ku amateur ogenda okuba ngo naye nti kati n'ova n'ogenda era ng'oli ne amateur naye erimu emitende baga nti wadde oli amateur naye gwe wakiriko oli wakati oba oli wansi oba oli okitegeera n'agenda ng'alinya n'agenda ng'alinya kati gye buvuddeko emabega wano babadde mu national championship era yagenda ng'akuba abantu yagenda enateete n'agenda eno ababeera UPDF ebombo n'agenda ne Ruzira ng'akuba bannamagye otegera bonona n'abakuba era ne batuka ekiseera nti akageri kala abana ne bannamagye kati bannamagye baali balwananga ne basivilian nti engeri gyafaamu abantu n'abeera champion era n'ekikopo yakireeta era n'ekikopo akirina ne bamuwa n'obwa captain okubeera nga ye captain ow'abasivilians w'abasiviliani baali balwananga ne bannamagye naye nga ye kapiteeni waabwe abantu ba bulijjo banayinki nga ye kapiteeni waabwe okitegeera kati bwe yawangula n'abeera nga ali ku level eya national okitegeera nti kati
nga waliwo ngambe we yakubiranga abantu yali byalinga bya mu regional okitegeera mu regions kati nakuba n'atuuka ku national kati era naŋŋamba nti guno omusipi bwe nguwangula kati amba nsobola okulwanagana n'omuzungu nti kati basobola otegekayo omuntu fighter ng'avudde mu US ng'agenda kulwana ne Lukwago kubanga Lukwago kati bwe yawangudde ogwo omusipi kati bamutwala nga champion owa national level nti kati basobola ogamba nti ono champion wa Uganda nti bate noli nti nayinza okuba champion e Canada oba mu America Lukwago gyaliko ne bamuleeta okuva e Canada kati Lukwago waali asobola okulwana n'omuzungu ng'omutenda gwe balwanirako gwa continental oba international otegeera kati asobola n'okulwana n'omuntu okuva Egypt kubanga nti ono champion ene Uganda naye yali asobola okubeera kati alwana ku mutendera ogwa continental ne international gwe omusipi ogwo gw'olaba Sinan gwe yasobola okwanga ngudde ku lunaku lw'omukaaga kitegeera abantu abatulaba ku Arafat Updates John K Media ndi ne Vago promoter neni John K okuva ku Signal FM eno fight ya kickboxing yabadde mu Mbale City I think badde tetukiwa nnyo attention naye bagezezzaako nnyo okukiwa hype this time round bagezezzaako nnyo okukiwa hype kuba nalabye nti ku social media buli muntu era ng'omulaba apostinga naddala abasinga nga Vago kyayogedde nti bwe baamuleeta ne bamutwala mu account ne bamuwa ssente abantu abasinga bo baaniriza kintu ng'omaze kituukako bamaze kulabako sayizi mu maaso era bwe yamaze owangula waliwo abantu bangi nnyo abapostinze congratulations naye ng'ono omwana ono wansi badde tebamuwa nnyo budde okitegeera naye okujjako adde bamanyi kwanza oyo Sinan twadde tudde ne bwe yagendanga eri ku zigundi twamuhostinganga ku social media wona era big up I personally nze ndaba wadde nange saabaddeyo sakiwadde attention ng'ate ffe bantu abalina okukola ki okubeera eyo naye nkakasa omwana no ku kyeyatuuseeko kashoko nakagenda okuteeka ne kaba kankoko ogenda kulaba ku kyeyatulaze kino kubanga fe twabadde ku oko tugenda okulaba baleeta omwana ekyo kintu tusobola kyogera wano netusa nga bwe kyali E Busamaga kyanjawulomu ti Sinan azaawangula agenze n'awangula kati abantu bano Sinan oli lwawangula Sinan akolera mu bbaala ebbaala zakolera mubeeramu MC baba balanga naye bo ngabo ne federation nebagamba nedda tetugezeko okuddiza kitegeera okuddiza omuntu ewaabwe gyakola ki tulabe nti tusobola okuba nga tutegeka era ne mu speech ya Sinan yagamba nti nze yadde nnina erinnya lya Kiganda naye nsobola okuba nga ndi presentinga ki Mbale nti amanyi natuuka mu show ng'abantu abaliyo abasinga ba Busamaga kitegeera nze mu bantu abava enkoma nalabayo Dora the Don Kemasi Mayambala nendabayo Mr. Golden yajjamuko sanga 7 nendabayo Erikirigase yaliyo nti abantu ate abajja abalala bava Iganga okirabye so wano nti omwana ono gyakolera salaba yadde representative ng'ate oko ng'ebbaala yandibadde ne Gutebo nga gunene Gutebo nga gunene oko kubanga mukozi wa oko okiraba nti omwana ono gyakolera tetufunye representative era abasajja basumaaka nze njagala okweyanza Isaiah Destiny bakola buli ekisoboka okukolera ddala buli ekisoboka kulabika nti Isaiah ne gundi yali MC yani Jabi be baatwala obuvunaanyizibwa owa media era be baali babuukinganga radio social media okitegeera era nze Isaiah Destiny yankubirako n'essimu nga nsabako show naye ne mugamba nze oyo Sinan already oyo omuntu waffe already zetwagira naye njamu olaba nze nina abantu benkuze nga ndaba Isaiah gundi oyo yani Jabi ne Raga Chief abasajja abo tebalidde mu talenti za wano Olukwe okitegeera tebalidde mu talenti za Mbale luki Olukwe nti Jabi yali asobola naye obutabeerawo kuba musajja amaanyi asobola okubeera nejjabira n'akola ki n'akola naye natuuka eri ng'abantu abaliyo majority obungi
abantu ba Busamaga nenga wano otulaba ku media ina kyetuwa ekyenjawulo kyovula banzi mpanya abantu amagezi naddala abantu abakola arts ebintu bino ebyokulagako ndi muyimbi ndiki nti ebintu bya media olumu bitujubisa ne bikuzimbisa nolowooza nti bakukoledde ekikuyamba omanyi nti omuntu ayinza okuba nga yayita postinga show yani yasinda nenga yaliyo nenga bali bagipostinga tebagenda weyabayi nti bagenda tugende tulabe alien skin nze kyabemo okubyangano genda okulaba show mu town kubanga nze Trevor ya kenyinyi yankuba jamu n'abantu batya nkubokingidde kuba ekikusumbuwa wali ku gate balina list gye bawandiika ku mulyango ojja buzi n'oyogera erinnya ne bakusoma ne baga nti Vago nti Vago negundi mukwese nze erinnya lyange lyaliwo ne ku gate awo ku Mbale sesi nenga nga bwe kugenda nalina omuyimbi gwe nalina okugenda naye era n'omuyimbi teyagenda kuba nze saakola ki kubanga nze yali password naye nga nzijukiramu Sinan mwana tulina okumuzimba nti kickboxing kintu muzannyo nga bwe tuwagira omupiira bova wano nga bwogambye IU kubanga IU bweba esamba olabira ddala abaana bonna ba student lecture tebazijjaayo naye wabula tebasomesa bajja ku kisaawe okulaba kati gwe atayagala kulaba mupiira ogenda mu lecture nga teri aliyo n'omanya ekyokola gwe mwennyini ku kisaawe wali ekikola ki kati yafuuka trend nti wabeerayo omupiira ku ssomero gwe omanya nti lecture tagenda kusomesa naye gino egyokwawe osoma kati wano kyali kitukakatikako kubeera nga tubeerera waani Sinan nti Sinan ono balina we baatuuka ne bayimiriza enwana ezisembayo 3 zembadde nkugambako bakatenerayiza ne basooka bayimiriza oyo gayi najja coach national coach n'agamba n'annyonnyola biki ebyetaagisa nga beetaaga okusolonza esente ez'emiliyoni ya mu kitundu awo mu bantu kyoba nkugambye nti abaawa anti federation yeggayirira bali tukatusasula ekitundu olwana lukole ki ekitundu omwana ono anaaba awangudde ye naye anaaba kubanga Sinan ne gwe yalwana naye abe kuwangula yandigenze ku level Sinan kwe yakola ki yagenda nti ye naye yandiwangudde ajja otambulamu omusipi guno n'omusipi guno mu baki era njagala kukubiriza Sinan n'abakulu abalaba alafat updates ne Johnny Media nti omwana oyo waabazze ate temukuuma ajje mumukubire mumunoonyeko nti temwasobola bbeerayo naye alina ebbanja lyakakadde kamu n'emitwalo nga 6 kubanga era akakadde akamu n'ekitundu wali tekaawera balina ze baasolonza naye era kwali kukubulako era okuweza ki akakadde kamu kitundu kati ate zino ze mumufuye wali ezo ziba ziza mu magezi zasolo nti singa twajja mu numbers abantu baali bangi nga abantu baali ba Busamaga ng'abantu b'e Busamaga bo tagenda alina endowooza eri nti nsasudde 10 zange mmeka 5 ate oli kumugamba akole ki oba oli mubba kati ate abantu bano abali ba VIP bana omwana abalina abantu bakuuma omanyi abantu bagala oluvimbo ajja mu bbaala namugaganga ombawunsinga kati gwe kwaki tomubawunsinga era fight ebwe yayimirira bakuŋŋaanya essente nzijukira omulenzi gwe bayita Kasipa oba omumanyi ayo kyankoko kulabo waawe naye kickboxer Kasipa abantu bali balikuwaayo 10,000 nga bwe nkugamba 10,000 lunaweza adi akakadde muganda wange Kasipa nakwata microphone nagamba ndi mulwanyi nze Kasipa biki naye mpadde emitwalo 10 kyenkoko oyo ayo omumanyi eyo Kasipa obi wange oyo kumanafa yawaayo emitwalo 10 bwe giti okitegeera ekiba kigasa abantu 10 omulundi ogwo ate nga wali abantu baaliwo nga tebayingira 2 basumaka nti omusigala bagamba abantu baali bangi naye sumaka webeeramu abantu 2 babeera bangi nnyo baba tebagenda kubanga ringi yokka yatwala ekifo kinene ringi yali nnene ziri zetulaba ziri bagoleramu ebalwanira kati Kasipa omuntu omu awaddeyo emitwalo 10 ayo kyankoko kati balamu bano nze manager wa oko mpaddeyo meka mitwalo 5 abo si bantu 5 nze manager wa embassy mpaddeyo meka kuba zino bbaala zonna teri atamanyi Sinan kubanga birabo ogenda mu Lutanji owulira balanga ba MC Mbale kickboxing kirabu nti Kasipa we yawaayo emitwalo 10 ate kyanchallenge nga bamaneja b'omuntu gwagenda ogana naye abasajja baali 2 3
bali basajja babiri ne bajja buli omu n'awaayo emitwalo 10 sinaba mu Mbale era baayogera na mu Lusoga ife tituli bategera ye twidye ayenze dange mpede ye 10 abasoga ne bakuba nga abantu be Busamaga basirise bali ne bagamba abasajja babiri omulala nasituka manager oli omulwanyi omulala yali agenda olwanira omusipi ogwokubiri kwa emisipi gyali ebiri naye najja emitwalo 10 ab'Embala ab'e Busamaga ati kati ab'e Busamaga ngeno laba aba boda anti omanyi abantu bali bantu ba wansi 10 aba boda baawo stage yawo negamba ne bakubamu awo batwe bati bagenda okola bati baleta emitwalo gyali ba mukaaga mika nabo ne bateekawo tulina bano nti Arafat oze ne Vago Vago ne Johnny Kenya nafe tugamba nafe abo baletayo ena twagenda okola bwe tukinga waliwo omu kuba gondi ba scout bala ba scout mu muzanyo yali aliko live nenga ali live ne mulwanyi Titus Tugube yali mugula mumumanyi ono yalwana ne Golola yakuba knockout yes kati mugula oyo yaliko ng'alaba live mugula nagamba nakuba essimu kubanga mugula ye ali Germany bwakuba essimu nakuba WhatsApp call nabagamba nze nange mpadde emitwalo meka 10 olina jana nagamba emusana mugula addayo 10 ninga bakyasolonza anti live oba owulira kerere emusacha alanga naye mujja olina mugula nabagamba mumpe essimu njogere nani emusana yali coach wa national team oyo yiga yanateka omusajja ku cloud omusajja nagamba kirungi nnyo kubanga abaana abato bavuddeyo ne batandika okukola ki kuzannya omuzannyo nga guno kuba omuzannyo ogwo gutiisa bakuba abasajja ebikonde nga nze ngamba muteekaawo omusajja n'agamba nze ntaddeyo emitwalo ago munyini oyo abadde abadde 10 yalabanga 10 awaddeyo ntono kubanga olwana nkugambye baasolonza ssente zino nga fayiti bazikutte zino esatu zikola ki ezisemba eyasembayo eyo n'omulenzi ono atambula ono Black Wolof yali alwana n'omulenzi waayiganga then n'oyo mulala yali alwanira omusipi ogwokubiri kati zifayiti esatu kubanga abantu kikyali ekigendererwa kati nga nemu ne bwerwanako omuntu ayinza ogamba nze sekenze engodde naye kati abantu ne basolonza ssente ezo kati njagala obalemu singa abantu twajja numbers nga ze nalaba ku social media nga bapostinga kwa Don Media yajja nakuba ebifaananyi Don Media yali ava Musi yali ava wala yakuba ebifaananyi ebyo yakuba nabipostinga blood abantu bapostinga abantu abapostinga ne bandirese 10 kubanga nze ndaba abantu status wamma bibifaananyi byali bitambula ne buli munga bya postinga balamu abantu abapostinga ebifaananyi singa baaliwo nenga bamu bali ku Mbale sesi abantu baze balaba kamiliyoni baze balaba alien skin kubanga alien skin tajjangako Mbale naye yaliko ebusiya tajjangako Mbale naye yaliko eyiganga tukitegedde nti ebitundu bino abantu tutambula omuntu ayinza okuba yamulabirawa n'ekirala si yesho essembyeyo nti ajja kudda wano naye abaana bano beetaaga support naye nze kinyanga okugga ku ekyo nti ekituufu Sinan naddala kale ng'abantu abamu abaali bamutegedde ng'ate mikwano gye baakolera na bikyabwe abataamuwagira oyinza oba nenyaamuko naye nga boogambye nti emizannyo gyaffe naddala egiriroko ola neguba mupiira nagwo olaba nagwo gukyalimu obuzibu era olaba abantu lwaki ntegende eno esente baleeta okitegeera naye ng'ate olaba nti gwe tutwala nti nga gwo omuzannyo ogw'amaki ogw'amaanyi so ndooza abantu emizannyo tebanabakubera nga bagijumbira bulungi ndooza kyenyinza okugomera Sinaani nti abantu ebangadde tebazze nga bwe badde osuubira toggwamu maanyi ate n'ekirala be bantu olaba nawe nebiba bivula abantu bategeka nawe naatajja Vago ne Johnny K kambabuulireko kino tuli mu kumaliriza nga tumaliriza vidiyo eno Sinan sho yakayitako just enaku ziringa 3 ziringa 4 it is enaku ziringa 2 yadde kusala leero it's not late omwana ono in fact nze kyankola bubye nti yatuuka mu kaseera nga DJ wange Ricky amaze okola ki amaze okuzanya naye omwana ono aba kutuuka mu kaseera ka DJ Ricky nze yali mugambe ndi posing a music omwana aje ku stage buli yali mu ok olunaku olwo buli yali mu ok olunaku olwo ajja asiima omwana nga tupozinze music okitegeera kati balanga ok it's not late balanga ok nga tu celebrating win y'omwana ono Saturday dako
tugikolere ne poster ompulira tugikolere ne poster nga ok Saturday dako Super Saturday nga tugamba tusonda sente ku celebratinga we are just going to celebrate abatajja okitegedde nga tunoonya sente tusasule okitegedde okuba kampani nene yo kampani nene okitegedde yo nga esobola okukwata akakadde kamu nekola ki neewaayo tetugenda kugyogerera nti oba emuwe sente yenyini emanyi kyejjokola ki kyejjokumuwa fe kati kyetwogerako abantu abajja ku Super Saturday okitegedde abajja ku Super Saturdays abamanyi Sinaani okitegedde tugende mu bbala nga club Eltangia one is a Sunday like this Super Saturday ebeerewo ku Saturday ku ok ompulira tukwate is a Sunday tugikolere poster ku Eltangia ku celebrating a win yani ya Sinaani oyo mwana ajja kuba ne milioni nga 10 ajja kuba ne milioni nga 10 nga tunamaliriza ebyo byonna byabeerawo omusajja ono mutuufu olw'ensonga nti olaba Titus Vibe yafuna award Vago nga bweyongerayo olaba omwana olwamala okulwana mu Simaaka singa abaakwata bamuvuga direct paka mu Mbale SS okitegeera mu Mbale SS yali ewedde pozaawo ne singa bamutwala ku Mbale SS Trevor n'akwata microphone agamba omwana ava kulwana Busamaga awiniize buli audience ali wano senze zobadogeno okufuwa ka millions zowanifuye Bob Wine ngaze wano zifuwa ono omwana ku stage nze badde nna kyenkugamba olaba Titus Vibe bwangula awadi abantu abasinga tetwaliyo naafe abakola naye naye n'agireetawa ewaka tugitambuza tugitutte Mukuuka tugitutte mu ofiisi ennene Doni Wanyama so kuno kigenda eri Sinaani pozi award yali yaki ya Titus Vibe yali ya lulima lwa regional lwe bakuba ne best regional song kati omwana ono Sinaani nze saagala otuule eyo gamba abantu bagenda kunoonya njagala okole Titus yakola noonya abantu bomanyi nti bali capable basobola okuyamba saa zino tuli musaga nti abantu banoonya bululu tulina abakulu bangi nnyo asobola ovaayo n'alaga nti nze njagala kuyamba omusipi ogwo bagumulekera nga bagamba asobola okugutambuza mu bantu okubanga asobola okukola kituufu naye waabanga alemereddwa okukiriyalinga kino kyenjagala obagamba ate mukitegeera abalaba Arafat updates namwe abantu abali Saudi abaliwo abamanyi omwana ono bagamba singa aba alemereddwa kitegeeza tebagukiriyalinze nti omuntu omulala yenna asobola okugusaba ne bagutegeka nga ate Sinaani si yagulwanira ava ne kwekyo nti ate Sinaani n'agulwanira kati badamu ne bamusalako ne baga nti wanti watuukana daywansi nedda si kumusalako wabula asigala ku level gy'abaddeko level abalwanyi abali ku level eyo bangi naye teyalwana ajjukira n'abalwanyi bonna kati abalwanyi abakirabuzi endala basobola okugamba nti okay balabika bali mu byabwe tuli siriyasi kirabu yerira ne samba kirabu yebuyukwe ne bakitegeka nga bo basobola sasula ki federation ze sente ezo kiringa olaba omupiira nti abali tebasasudde sente za refali obubonero babuwa bano abaleeseeko ezaki kati gwe kyekyo yesaga eriwo nti Sinaani asobola okukozesa omukisa ogwo naye kikibadde ogamba ekyokutambula kimanyi ajja kikola ola ne luli bwe yawangula ekikopo era yakitambuza naye kululwana fight abaalimu banyumirwa naddala fight eyaliwo ey'omulenzi ono Black Wolf kubanga eri fight yalagira ddala boxing kikyakola ki Vago Sinaani njagala olabe vidiyo eno gikwate gisharinge situka tambula mpulira situka tambula genda ku regional gende wa RPC gende wa RCC bonabona genda n'omusipi ogwo gende wo Mukuuka wona bino byebintu nonya aba MP abaliko nze honorable Nkalima saba manyi yetalina buzibu wana kusangira agenda kuwa nabakuwadde emitwalo 10 very good